Ssaabaduumiziwa Poliisi mu ggwanga Kale Kayihura akakasizza nga bw'amaliriza enteekateeka ey'okukwata Dr. Aggrey Kiyingi mu kiseera kino ng'ali mu ggwanga erya Australia okulaba nga avunaanibwa emisango gy'obutujju n'okutta abasiraamu. Okusinziira ku Kayihura bamaze okukwatagana ne poliisi y'ensi yonna ng'era essaawa yonna Kiyingi agenda kukwatibwa avunaanibwe. In the center, they're recruiting ADF or former ADF, or if linked persons. In the north, they're recruiting former RRA, because of course he doesn't have, I think, the capacity to build an army. Kayihura agamba nti okunoonyereza okukoleddwa kulaga nti Dr. Kiyingi alina enkolagana n'abayiikira ba ADF abaludde nga batawaanya Uganda. The elements that are involved have got a background with the ADF. Either they were in ADF and got amnesty, or I don't know, they could still be with the ADF. We are yet to establish. Kyokka agamba nti ekibinja kino kirudde nga kirina amakanda mu bugwanjuba bwa Uganda n'obuvanjuba bwa DR Congo ng'era basobodde okukitemesa okuddamu kukola obulumbaganyi nga bwe baakolanga edda. These incidents, although not many, it's not mass killings for even sake, but they are targeted killings, they are assassinations. That's what makes it why we must wake up and pay more attention. And of course these cells we have unearthed and destroyed. Dr. Kiyingi nga mukugu mu kulongoosa emitima yavaayo n'alangirira nga bw'agenda okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga. Kyokka poliisi egamba nti kino akikozesa kubanga bamunoonya avunaanibwe.